a faceless recording was released akatambi akataaliko face bwe kasumululwa by a certain lady representing KTV. Oluvannyuma lw'obutambi obugenze busaasaanira emikutu egy'enjawulo nga bwoleka omusumba Robert Kayanja ng'ali butereevu ku TV ya Channel 44 ng'ayogera ku KTV ng'eyasaasaanya amawulire ag'obulimba ku musango ogugenda mu maaso mu kkooti ya Mwanga Mengo. Gavumenti gwe yagula ku bavubuka omwenda ogwekuusa ku by'okusaalimbira ku kkanisa ya Lubaga Miracle Center ssaako n'okutema ebigambo nti ku musumba Robert Kayanja tuze mbulungi tuze mirembe ebintu bye lwaki yabikola tajja nabitwegambira alleging that there were certain things that were spoken in the court. ng'agamba mu katambi ako nti waliwo ebyayogerwa mu kkooti. So today I talked to my lawyers. Leero njogedde ne bannamateeka bange. We are going to take them on. Tugenda kubakolako ng'amateeka bwe galagira. You cannot lie tosobola kulimba oba okuwaayiriza to the whole nation. Kulembeze bwa Kingdom Media etwala omukutu gwa KTV buvuddeyo okwanukula. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa Kingdom Media kiyiya amazzi mu bisaasaanyizibwa byonna nti KTV yagaba amawulire ag'obulimba ku ebyo ebyaliwo mu kkooti ya Mwanga Mengo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno omukugu wa poliisi Enoch Kanene lwe yayanjula alipoota ku ebyo bye yazuula mu kwekebejja essimu ey'omu ku bawawaabirwa Ssentongo Reagan ng'era kkooti eno bwe yali ezzeemu okutuula ku bbalaza ya Ssabbiiti eno nga 23 omwezi guno ogwokusatu bamale bazannya akatambi k'emboozi yakolebwa KTV kyazuuka nga mpawo bikontana na alipoota y'omukugu wa poliisi nga bwe kiragibwa mu butambi obutambuzibwa ku mikutu egy'enjawulo era ng'eno y'ensonga lwaki munnamawulire wa KTV yasigalamu mu kkooti eyo ng'egenda mu maaso n'okukakkalabya emirimu gye. Mu kiwandiiko kino era Kingdom TV kino kiragiddwa nti kyava ku ebyo ebyayogerwa omusumba Robert Kayanja mu mwaka gwa 2024 bwe yali obutereevu ku TV ya Channel 44 nti Bishop David Kiganda yakwatagana n'abasumba abalala ne baddira okusendasenda abavubuka bano okujjonkera omusumba ono era nga ku olwo ono yalaga n'engeri abasumba bano gye baakubiramu abavubuka bano amasimu ag'okumukumu nga babagamba okuwaayira omusumba oyo Kayanja omwali n'okulaganga mu lunaku lumu bano baatuuka okkubira abavubuka bano amasimu 586. Experts with the machines, with the telecommunication experts. They pulled out the phone calls exchanged amongst them. Zakali kangateko ku buntu obwo bu graphic abana bwe bamuzanyedezanyede ku mu graphic design. Okay. Uganda yandiyagadde okumanya. Essimu ezo bwe bazikuba biki bye baayogera kuba tukoma bukomigamba nti gundi yakubira gundi yali amugamba ki telecom company ezo saving obuntu obwo telecom company abazikola technology bananyini technology oyo bakoma kukola buntu obwo bokabo metric graphic design bwe bakola bokabo bwe bakoma okutegeera machines zaabwe tezikwata malobozi produce the audio jayo audio gament gundi yali ayogera ne gundi yamugamba bwati ne bwati so luva byedu nganda akawaya kanu bwenkana bawe kati kirabika wano bali bapolotinga okunkola obubi ojja kukolera mu ensobi nnyingi nnyo. Ekiwandiiko kigenda mu maaso ne kiraga nga 26 omwezi ogwokubiri omwaka 2024 Bishop Kiganda yasaba obujulizi ku ebyo ebyali bimwogeddwako obutaleetebwanga n'okutuusa kati. Alemedde okubulira Uganda amazima nti n'abaabimuleetera mu kkooti abaabipresentinga mu kkooti gye buvuddeko mu kkooti gy'essaali byabalema okudefendinga kuba bababuuza ebibuuzo bye batasobola kwanukula bababuuza ebibuuzo nti essimu z'oyogerako nti baagikubira omusumba n'ekizibu eky'abavubuka kye wafuna abajja gy'oli nga bazze baagala bakompensating ku byombi kiki ekyasooka kasito nnyonnyola ekyo ansoba ogiina. Ekiwandiiko era kyogedde ku ntambula y'omusango guno ne kiraga nga mu mwaka gwa 2024 kkooti bwe yasalawo okugoba kamera n'ebyuma byonna ebikwata amaloboozi wakati ng'okulira omusango guno kugenda mu maaso ng'era eno y'ensonga eviirako KTV mu mawulire gaayo geekola buli kiseera okukozesa ebifaananyi ebiva mu tterekero lyayo ebyebyo ebyali mu kkooti eno emabega ku nsonga eno.